Zoom Studios 256. Baba no wategedde mpulira matovu kye yakukola kyennyini kye bamukoze wanji omwana ono omulenzi gw'abadde ayita owuwe bamumugjeeko dda bamugabe mu bamafumbe y'empanga kati takyali nsamba y'empanga mugabe wajjo kakati kino kye kiseera ompulira mwanyinaza essaawa etuuse matovu akungule buli konna ke yasiga kankubuulire bw'osiga mwanyi okungula mwanyi bw'osiga sere okungula sere kano ke kaseera akungule buli kyonna kye yasiga ate kankubuulire kikyali kituuza kalindayo olunaku lwagenda okukiwulira bulungi nnyo bw'ati nti nzadde mu mukazi we ate mmanyi kigenda mukosa nnyo kigenda kumukosa negwe ate kankubuulire amagezi ge wampa njagala kwebaza okimanyi nti Sauda mukazi mutegevu nnyo mutegevu atya okimanyi nti omukazi oyo gw'olaba akuzimba mu byenfuna n'akuzimba mu byobulamu n'akuzimba mu byamaka okimanyi nti omuntu okwata emitwalo 5 n'ozimuwa agenda agulemu olugoye naga nti zino tugulemu enkoko nakwata emitwalo 5 n'agulamu enkoko 2 koko 2 ne zitandika okubiika abaana ne balya amagi ge wandiguze amalala gaaludde enkoko zaaze omuntu ng'oyo yinza musangawa yeggwe okimanyi nti matovu ono ate kubanga si ye yazimbanga mukazi we wabula omukazi ye yali amuzimba kati olaba bwakka ate nga nze eno nninnya bulinyi kakati kankubuulire matovu tamanyi kye yalumba yasamba ku muwunda kakati atandise okukifiiringa ngambye yasamba ku muwunda bwe gaba masannyalaze yakwata mu 3 phase gagenda kumwoca asiriire bweba turakita yawalampa majegere tamanyi kyaliko egenda kumuwalula emuvulungule yenna gwewe kakati kyenkusaba yiiya ng'omusajja abakyala bombi bapiri banfunire n'omusajja oyiye olabe nti obatuusa wano naye nga tibategedde nti nze nkola ki nze mbayise kuba kati olaba nze bwe njogera nabo ne bakimanya nti nze mbayise tebajja kujja tebasobola kujja ekyo nawe tekikola kuba kasi bwe bamanya nti nze mbayise tebajja kujja ate nga neetaaga bakole kibajje gwe yiiya ng'omuntu ategeera n'omwami abeereko kuba kati singa mbafuna babakyala babiri n'omwami oyo ne bajja nja kuba ntuuse ku buwanguzi tukole ekyo gwe tobagamba ti nze mbayise kuba kati awo tebajja kujja njagala bajje goyiye engeri gyobaleeta mu bajje beekange nga bali wange nsobole okwogera nabo
kale bw'okola ekyo ojja kuba okoze ekisinga byonna mu bulamu bwo. Kale sebo mukyala Sauda, mukyala Winnie, mwebale kujja ne mbayita ng'ate bye tuyiseemu bingi nnyo ne mutabiteeka ku mitima negamba wadde tuyise tetujja kgenda nga mwami Kafeero bwakoze nti mwese ye naagana okukola ki okujja. Naye ensonga embayisizza ziringa 3. Ensonga esooka kubagamba nti omwana wange Nansamba namukkiriza agende afumbirwe ne mutabani wo Mpanga mu mirembe nga simukase era nga sikitutte bubi kyekisooka n'abakkiriza nga nange era tiwali yankase nga ndabye nti kyekituufu kyenkola. Ensonga ey'okubiri naawe okukwebaza Sauda, weebale kubeera mukyala alengerera ewala mukalabakalaba nosobola okulengerera ewala n'ofuna omusajja w'ekisa mwami Walusimbi. Emabega kwambadde nyina ekizibu kinene nnyo naye Walusimbi n'avaayo n'antaasa n'anunula amaka gange. Walusimbi n'abeera musajja mulungi ow'ekisa n'avaayo n'anunula amaka gange nga taba kuba gwe eyamulondoola n'omufuna. Onamuzaalamu omwana nandibadde ndi mu buzibu obunene nnyo. So weebale Sauda, weebale kufuna musajja oyo Walusimbi, weebale nnyo, weebalire ddala. Ensonga endala ensonga ziri 3 kati yeringa ey'okusatu kwetonda. Omukyalo ono namuyisa bubi, namwogerera ebigambo bingi, namutuusako ebikolwa ebitasaana nga mmanyi kyenkola kituufu naye nze nali omukyamu nkizudde luvannyuma nti nedda nali musobya. So neŋŋamba nedda ensi eno tugiyitamu buyisi lwakuleeta mawaggali nakwepankapanka nakulaga nti tuyina obuyinza simanyi tusobola naye ekiseera kituuka ne bwoba oyina emmundu ne bwoba oyina ki ne bwoba oyina amanya genkana ki otuuka ekiseera n'obireka nova ku nsi eno n'okkirira n'oddawa naye nono omusirisiru atukubira essimu nga tuli mugondi abadde ki kaakati munange byonna n'okola ki n'obireka ku nsi kuno n'okkirira ekaganga fena gye tukola ki gye tusisinkana ne tubeera eyo oba wali oyina amaanyi oba wali toyina oba kiki oba wali mugagga oba oli mwavu mwenna wa kakati neŋŋamba naawe nkwetondera Sauda, bingi bye nakola bingi bye nkutuusizaako naawe nsaba kukola ki kunsonyiwa, nsaba onsonyiwa Sauda. Ekisembayo wadde mwami Kafeero aganye okujja njagala kutika obubaka mu ngeri y'enjawulo butwalo bumutuuseeko nti mwe nsaba ansonyiwe byonna bye namutuusaako, byonna ansonyiwe nabikola mu butamanya. Naye nkirabye nti bwe tuliba tugenze tuvudde ku nsi eno ne tugenda mu maaso ga Katonda ne tutuula mu kifo kimu ndi mutunula ntya mu kyenyi nga simwetondedde. So njagadde kumwetondera nga nkyali mulamu ansonyiwe okwepankapanka kuno kwe tulaga mu bantu kwe tulaga amaanyi ge tulaga byonna kuno kwe bisigala. So tuli omuntu ogwo oba oli mugaga oba oli mwavu oba oli mweru oba oli mudugavu fena tuli omuntu ogwo. So okusonyiwagana kyekisinga era tuyiga enkola y'okusonyiwagana bwe tuba twesobeza tusonyiwagane lwaki tugenda nnyo wala nga tulaga nti balina obuyinza. So banange munsonyiwe muwala wange nange naawe nabo onsonyiwe byenkoze bingi nga ndaga nti nze taata nze naye nga mwenkolera ensobi naawe nsaba onsonyiwe wadde gwe oli mwana ne mukyala wange ono mama Nansamba naawe onsonyiwe bwena munsonyiwe byonna byenkoze bannange mbeetondedde bannange kyekyo. Olaba Matovu weetonda ate nga gwe waviirako embeera eno yonna okutuukawo n'okubeera nga tuli mu bino okusika muguwadde eno ddeeri naye okuva lwe weetonze n'okkiriza ensobi yo n'okkiriza nti gwe mukyamu Matovu nkusonyiye. Ekyokubiri nange era nkwebaza weebale kukkiriza abaana baffe bafumbiriganwe. Ekyo nkikwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala
butalemesa ssanyu ly'abaana kukola ki kubaawo naye nga mu byonna tuli bantu ate era ffenna tusobya naye nange nkusonyiwe mba nina nange we nakunyiiza era nange nsaba onsonyiwe nze kyendaba mu nsonga eno etutuuzizza si kumanya ani mukyamu ani mutuufu nze kyendaba kuddiŋŋana ne tuddawo nga we twali ba family friends buli omu n'asonyiwa munne okiraba ate okulaga okukkaatiriza ensonga eyo nti ddala buli omu asonyiye munne kibadde kyetaaga nze n'enzirayo ewakafeero ne Sauda n'akomawo mu maka ago matovu ekyo kiba kiraga lwatu nti tukoze eki tusonyiwaganye ekyo tekisoboka anti kati kigenda tutabula ate nti ate boddayo kati ate omwana olina kuddayo naye kakati ate omwana wange ndoza olaba kigenda tusonyiwa kigenda tutabula tokiraba nga ate wange kakati nze kyendaba kyetuba tukola biri byonna ebyemabega nti gwe wali eri ono yali eno ebyo tubyesonyiwe kati tubyerabire byonna biveewo kati tukitwale nti kati tutandisa obulamu bwaffe bupya nga goli eno ng'oli aliwa naye tusikeyo kimu nti enkolagana yaffe family friends tusigale nga tuli ki nze ndaba kyekisinga ekale taata mama nawe mama wanje ndi musanyufu nnyo olw'ensonga tusobodde okuddawo ne tubeera ekintu kitya kimu era nebaza Mukama Katonda olw'okuba tusobodde okuddawo ne tuba nga tukwatagana ne nebaza taata olw'okuba nti bunzikiriza ngenda efumbirwa empanga naye kakati kyensaba taata gye mikisa gyo kuba sobola beera mu bufumbo nga sirina mikisa gy'abazadde tebuba bufumbo kiyinza n'okuviirako okufuna embuto nga zivaamu buviirwa mukisa gwa muzadde nyanguyira mwana wange jangu emirira jangu tuula mwana wange nkuwaatako nga nkuwa omukisa nga kitaawo genda mu bufumbo bwo otuule ozaale n'abalongo obazaale okitegedde nkuwadde omukisa genda obine mu mirembe nga Katonda ye mubeezi abakulembere naye nga nze ku lwange kino nkikoze nga tewali ankase embagaliza bufumbo nga ffe kati bwe tukola ki amiina kakati nze nga nabbi kino Mukama yakindaga nakirabirawo nti kijja kubeerawo kino kyetukola ffe abalya mmere tukirabye bulabe naye nga gwe wakiroota dda ffe bannabbi ekinaabeerawo tukiraba nga tekinnabaawo so kati twebaza Katonda nti atuzizaawo abantu abaali bayawukana nga buli omu ali ku lulwe kati tufuuse omuntu atya omuntu omu olw'amaanyi go olw'amaanyi ga Katonda kati twebaza Katonda tiyebale nnyo buli kimu ekibaddewo twebaza Katonda atukomezawo ne tubeera nga tukwatagana nga we twasooka kitiibwa n'ettendo tukimuddiza amiina kyekyo empozi kyoba okola kati jangu kati yingira mu nyumba leeta olwenyi lw'amazzi abantu banywe tumayezi ddala tuddiŋŋanye bannaye kino tekisange kasangika gwe ngeri gy'olinabbe zeeyongeze. Hello mpanga okusinziira taata bwe yagamba nti obufumbo bwaffe abukkiriza wandibadde oyanguwako tuva mu mitingi ne bamama ava bayita n'abagamba obufumbo yabukkiriza atuwadde n'omukisa agambe takiinamu buzibu niye okusinziira nga taata bwe yeefuula asobola okera ku makya n'agamba tebigenda kubeerawo kati isa bwangu tufumbiriganwe yangu wano yangu yako kale mwanyinaze wanji baba amawulire agakagwawo kati nfunye amawulire agokya kati mawulire ki matovu ne mama nakafero waako
bali mu kunsaba kisonyiwo mbu beetonze. Ogambye eki? Bansaba kubasonyiwa. Batudde ne batunula ne balaba ng'okuva emabega lonna bakivumbudde ng'ensobi yali yaabwe era bansaba kubasonyiwa. Konzo wa mwanyinaze bwe tubadde naye mu kintu kino kati olabye otya mbasonyiwe oba zaabika emipiira tugende mu maaso n'empalana kati gw'osalawo. Naye omanyi baaba bwe baba bavuddeyo ne bakwetondera ng'okwetonda kwabwe kuva ku ntobo ya mitima gyabwe basonyiwe kubanga nze kye nalifa kubawangula naye omuntu waba yeetonze kitegeeza tumuwangudde. Tubawangudde baaba beetonze tubasonyiwe. Naye nga lwaki tubasonyiwa ddala? Anti bw'otasonyiwa muntu akwetondedde gwabeera omusobya n'omulala batagenda kwetondera muntu ajja gamba gundi nga teyeetonda nange sijja kwetonda yeetonda ne bagana omusonyiwa sigenda kwetonda. Naye ffe tulaga ekifaananyi ekirungi tusonyiwe. Kyate wamma ate olaba ne Yesu yennyini yasonyiwa bali abaamukomerera nga tebaatawaana na kumwetondera naye ate nze kafeero waabwe ate nga banneetondedde tubasonyiwe. Tubasonyiwe kasita tubawangudde. Ejju naze wamwe nga njagala ompe ekitabo kyange kya chemistry. Ni ati sakusanzeewo. Ejjo nadde ku mukolo gwa Mpanga. Mpanga? Mpanga ki yenna? Mpanga ono mutabani wa Walusimbi. Yakoze omukolo? Yiyi. Mpanga natuuka okukola omukolo. Naleeta omugole ewaka natantegeezaako nze mukwano gwe. Tebakutegeezeza? Naye kye mmanyi ejjo twabadde ku mukolo era waabadde ekimere. Zino mpombo za nkoko guno mukyere matooke bumonde soda nga tumusambisa na bigere ng'olya emmere n'okukuta naye nga basigala bakyakukaka ly'emmere. Kati muwala ki oyo Mpanga gwe yabadde awasa? Yawasizza Nansamba muwala w'amatovu. Muwala w'amatovu? Oli ku birooto by'ennyumiza. Tetusobola kubanga kyabadde kituufawo nnimba bulimbi. Birooto? Ate nga birooto bitya? Mwami Matovu yakomba kwerima n'agamba Mpanga tasobola kuwasa muwala we. Era kati ogamba otya ejjo wabadde embaga yaabwe? Simanyi oba Mwami Matovu yali yakomba kwerima nti Mpanga tajja wasa muwala we. Naye nze kye mmanyi ejjo twabadde ku mukolo era Mpanga ne Nansamba bafumbo. Mpanga byempulira bituufu oba bibino ebibuuzi by'abaana batambula nga baloota? Ate ebiriwa? Mbu wawasizza? Kituufu tebakulimbye nawasizza. N'owasa n'otuuka n'okuleeta omugole mu maka go kyogamba wankyawa okutuuka awo? Si kukyawa naye nga bw'omanyi nti Mwami Matovu yali yagaana mpase muwala we Nansamba era nange nembivako n'ekitta nenzikira nti obigaanye naye wali tena kumbale bubale nga Mwami Matovu gennyini n'ateeka ku pressure nti owaaye kima omuntu wo jangu omunone kati saafunye budde butegeeza buli omu nga nawe mwoli naye era kati Nansamba namulesera ali wano mwegana amaka era kati afumba. Kyavudde ku ki Mwami Matovu okukkiriza owase muwala we ng'ate mabega kaawo yali yakugaana okumuwasa? Wamusinzisinzi naki? Ate n'olowooza waliwo naye kyemmanyi baafuna enkolagana ne taata era ndowooza eyo enkolagana yamuletedde akkirize mpase muwala we. Kati ye omugole aliwa mubuuzeeko? Agenzeko ewaabwe azizaayo omuzigo naye ng'akomawo. Azizaayo omuzigo? Ni musajja mufumbo kati ajjudde era kati amaaso gali kumwe awala wonna gataka kutunulira mu mwezi kati mbavuddemu. Ne muganda wange nange nsabira nange ntuuka mu myaka yange egijjo kola ekintu kyekimu. Weesabire ekyo gwe kyogamba gwe wansabidde? Tomanyanga nange nakusabidde. Weesabire